nakola long distance relationship mu 2013. Ngoli yali omutala 2013 awusi wajjango kola joko ya eseza omutawo anti eyo kati nenfuna omuwala twekwanya mu WhatsApp group kitegera twekwanya mu WhatsApp group kati twekwanya mu WhatsApp group enamba ya America code naye simanyi nti yeeyo nga kalungi biki kati mukunyuma nze nekabuuza biki kangamba in America ngamba naye nakabitandika nenga kati okitegeeza ono omwala bwe mukwana nyinza okgenda mu America noyongeramu ebigambo nga byebirowoozo kabata need to revise nti nkyaza Alan Cruz ampaaki muwaaki afuna kiwano afuna It is very important okumanya nti Alan wemba mutunuzaamu kamera nze nfuna content yafuna ki ale kiri very important okwebuuza nga ye tannakyebuuza nze bwe mba nkyaza chicken awulya ku channel yange mugamba chicken tukola show yaffe good weba kusanega 18 August kuni beach festival ku Arab Beach nterana nini panzo lunabe yakama tebabiwuli akati mwabiwulidde tugenda kusula nga twalisa emikono waggulu telinga overnight olw'enkeera nga 18 August ku Sunday twake tukube enkuni beach festival ku Arab Beach Entebbe okuyingira mutwalo gumu yebyo emitwalo ebiri emmeeza ya bukadde bubiri onobulumi nakunyumirwa awerekeddwa akabayimbi baranga bakomedians abakadde omukamu abaranga batikitokers mujje twesiba obukette tulumbisa enkuni festival ku Arab Beach Entebbe. Kale kusema official najo sinzira okubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna video zifaanaganako bwe ziti yonna gy'owanga ya mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkubaza okubeera nga ate kwoli. Kale zikiriza mbeere nga ate nkwanjulira bannaffe aba Zulu Tours and Travel. Zulu Tours and Travel bagamba batya bagamba nti gwayagala okutambula okugenda ebweru w'eggwanga bakuyambako okukolera paperworks ez'enjawulo. Ebiseera bisinga abantu abaagala okugenda ebweru oyagala nnyo omuntu akugamba nti nno ngenda kukufunira visa of which kya bulimba. Ne bannaffe aba Zulu Tours and Travel bakuteekateeka okusobola okubeera nga ate ogenda ku interview olubanga lunaku olw'omukisa ng'ozze buli kimu okirina ate ne bakuwa visa. Kale bagamba nti nno ng'omaze okubanga bati bakuyambako okufuna visa bakuyambako ku hotel bookings, air ticket booking, visa application gye nkugambye wali gwe atalina passport bakuyambako, airport pickups and drops naddala mu abagenda ebweru w'eggwanga okumanyawo w'otandikira bajja kubanga ate bakuyambako. Kale bagamba nti no basangibwawo ku Church House level 7 room eri E2 oba enamba y'essimu awo eri osobola okubeera nga ate obafunako. Kale bannaffe aba Zulu Tours and Travel gwayagala okubanga otambula okugenda ebweru w'eggwanga ebitundu byonna bajja kubanga ate bakuyambako. It is a Monday era nga tuba tuyingiddewo of course ne show zaffe ez'enjawulo ze tubeera nazo wano ku channel. Nina Alan Cruz mulundi gwakubiri ng'ajja ne twogeramu kugamba otya Alan Cruz. I'm okay. How you doing? Yagala tugitwale mu luzungu. Not really, but most especially when banga it's a Monday, so it's a corporate wear. Blazer njabye wena ka blazer kaliki otukolitova aka grey ne kali sozi kyusa sicha mai nan kano skava mukyala wo yajja ku show yajja nga ku surprise. So by the way, someone was telling me ngamba it's the first time abantu balaba mukyala wo okimanya abantu balaka balina ekika ky'omukyala kye basuubira ky'olina ewaka. Omanyi mu society buli omu nga bw'afaanana baba n'omukyala gwe bamusuubira okuba naye ewaka. Kati nze abantu bamanyi okunsanga ne baŋŋamba Cruz ng'olina omukazi omulungi, mukazi wo nga mulungi, mukazi yakuzaalira ekyana ekirungi, omukazi nga mulungi. Kati netegeera ne ŋŋamba bw'olaba abantu nga bagamba nnyo Simon ng'olina omukazi omulungi, ng'olina
omanya balina bye baali bakuteeka balina ekiwala kye baali simalize sina comment ze nawulira ali ze fetubeera mu bantu ku ground kati kukwa nalaba abaana ku TikTok finally Simon unveils his woman finally nengamba kali waliwo TikTok omwe yagamba bulijjo Simon alina omukazi omulungi nengamba naye abantu bano olw'okuba yayita kawalaata nti basuubira okuba ng'olinayo namukadde basuubira okuba ng'olinayo ki there is the way those but by the way you people stop judging bwe baayogera Simon gena mu comments wallahi sisobola mutima gwange gwagala nga oli wamu kati kankubulire omanyize nakoowa okunyiiga Simon mukazi wo mulungi she's beautiful kalikolaba oti obuuka saagala nzije ewaka aleme kunsaavira bulungi tojja kujjayo fere tukyaza tujja kutandika okukyaza emyaka 18 yayogeza gonjebwa naye ng'alinganga alimu okutya nakugaana okujja nga yeeralikirire ekinaddako nga tuzze ewaka nakugaana okujja mu kamera kyekikuleese nina mukwano gwange bamusurprisingako lwomukazi ebyo bya kamera naseka thank you so much my love baby kati bakamera bamala okuvaawo nagenda muga kati nagambye obireete naawe nabigaana kati otandise ne Bambi yali ayogera bulungi Lawrence wamulaba Bambi mukyalawo ng'ayogera bulungi Simon jjukira ffe twali tumumanyi abaluddeko eno chano yo ne wa divorce mwagenda okukyala na biki pozi naye bote ajjukira ebiseera wali tunafuuka w'amaanyi ali munafu jjukira wali okyakola ka surprise nga bantu bakutambuza mu bya naye abantu abakola naye gwe sendeza abakadde amaziriika omwana akuwa emitwalo 3 ogende nakifuma naye tunoonyeza ssente ku nsiko waliwo eri gye wava mu nsiko ng'olinga Drake Sekkeba wava mu nsiko boti abatulaba wano wetuli bwetulaga kyokuba yakuba omutwalo gumu ne banfuuka n'okunkebera omusaayi twateekamu obudde bwali bungi nnyo ne tulinda obudde buwanvu omukazi n'ankebera n'omusaayi tukutwongera birungo mu surprise okyakola ka surprise tebalina ssente zakumusasula wasigaza za muntu omu yekka z'okola lwaki okola kukola naye ngakola naye kati saa zino mba bize n'ebbeeyi yeeyongera of course manja kukuseera mba ndi bize ate saa ku disappointing omanyika kati saawa zino tunyiiziza abantu bangi kakati omuntu akuwa tugamba akakadde ke n'otatuukiriza n'agenda naawe omuntu eyakunoonya edda budda kubunaabo so sikyazikola naye nga kirungi buli kintu buli wetuba tutandika okukola yali acelebratinga okuba nti kyano yakomyewo ani mukyalawo yali birthday kyewuunyisa ekiri awo like when a woman moves towards you, brings a cake, oh dear Lord. Nga muli mune star like nampija namsanyukirako. You know, some things in life olaba Simon Bambi okola nnyo. Nkola ki? Okolera family yo. Naye waliwo moment wetuuka ye ng'omusajja yeetaaga yaka akantu akatono ka appreciation okulaga nti baby tusiima by'otukolera okomawo leeti ewaka bwe bakolera ddi nze by the way nze okubuulira osula ku BBS awo ku Friday siasulawo kati nkeera ku makya nkeera kati ku makya ne wasulangawo ne Ssekimpi nandekawo n'agenda e Canada tankubira ku ssimu yadde olimba nava ku bantu kankyogera yakyusa ennamba naye yange nze sikyusanga nola nange twali tunyumyangamu nava ku bantu kati tukyanyumyako yadde nava ku bantu ne bangalo yamugamba okyusa ennamba
naye okukyusa nti waliwo omuntu obeera Alan n'ogamba nti ono wange. Yeah, okay, leaving all that aside, Bambi, I would love to thank your wife. Tetuumale tugenda kukyatuleese. Nedda Saimo, tewafuna budde bukikola ku show eno oba ku channel yo. Kati fate emikwano bwe tukikola, omukazi amanya eri gyali nti mba wange ali mu mikono emituufu. Nze njagala nnyo omukazi najja n'aŋŋamba, Alan, how are you? I'm okay. Alan, why don't you talk to Saimo? Kati amanya batandise okuneesa. Akajanja wange tekakola. Ebizibu ebyange tubimala babiri. Maama. Mumutandika okuwa amagezi mu maka gange. Tuwanga. Nga bwe twekwana tesaa kuyita. Pozi kati mwamala okukyala. Omanyi kati kasola omukazi nga atandise okukola surprise omu kamera. Omanya ali mu kugamba mikolo emirigiri gyaggwa kati twetaaga emirala. Era very soon you're going to be a very olowooza amaka gange tugasimye nnyo. Tugasimye nnyo tekimala. Tetufunyeeyo buntu bwa TikTok buyinza tambula. Nkomao. Bumala. Easy. So ladies and gentlemen, Alan Cruz is my name, Mr. Handsome. Thank you so much for tuning in. Tuli ku Saimo official and we always here. Bade ndudde okulaba. Bannaye gwe omu ku batono abaafuna omukisa okulaba ku Jalia Wilder yakuwa ku ssente. Jalia the Wilder. All I will say, did she give some money? Relax. You wanted me to jazz you, right? Mache nsinga okwagalako. Gwa omanya abagagga b'oku TikTok ne ku online kuno. Nina mukwano gwange omu ali mu America. Munnamasaka. Ano yokoze emikwano emwe. Omweru. Owa is it Radio Boston? Sio oyo Munnamasaka. Oyo Chelsea. Wali Munnamasaka wange omulala mukyala. Nze gwe mmanyiyo. Nzoza manyi bangi. Good friend of mine. Manyiyo ne case. Case tezinawera nnyo. Nze manyiyo case tanatuuka kuba luseke bulungi. Omukube ekyokuleka okwagala omutta. Era case Justin kyamuwaddemu guno omwaka. Mulekere ddala. Mulekere ddala. Case yaleka ebizibu bingi e Kampala eno. Omanyi embuto ze yaleka e Kampala? Tayina. Fabibantu batuukira fagamba mwe bakulu mwogereko naye. Case guno mwaka bwe guggwako 2026 Case agenda kuba akati asobola okumpa $3 nga 3. Sikia kadde kamu. Nangamba cruise lya. Kanji. Kanji. Case alina baganda be wano balina oweerera. Wone tekyali kikodo. Alina omutima gwagala. Yona bankuna mutima. Tobeera akawo nga kyo okugaba oyagala. Naye ngo tosobola. Yo mutima si muntu mubi. Fe twaliranga kapirawo kafaawo n'ebijanjaalo. Papazi. Mbonye n'enseena alali bannaye. Nga tewali atugambako mu mirembe gyaffe. Era no yali agenda yaŋŋamba jja ntulye kapirawo n'ebijanjaalo. Yagambako. Yagamba ngenda bbula. Ekijjula engeri yakiseetingamu. Namanya agenze. Mbadde manyi nti yakunnyonnyola nti ngenda linnya bbaasi paka gyekoma. But all in all, oyo mwana agenda afuna ssente. Kikyogezaako okunnyonnyola kubanga ebibuuzo kyembuuziza ndaba okitwala kikibadde onnyonnyola. Anti gwe ati sisusa okumbuza. Kakati osuse no eri gy'ombuziza ombuziza ku Jalia n'enzijukira America n'embubuuza nti yakuwa ku ssente. Kati anti mbadde nzija. Jalia to the world, manyi bwe nti muyita. Okay. Jalia to the world. Mumuyita Jalia World. Okay, Jalia to the world. Yes. But like omanyi Katonda ayinza okukwata omuntu n'amusindika ku nsi. Omuntu oyo n'abanga like asobola obeererawo abantu ab'enjawulo. Bwe mu misusinga n'agamba kati so Jalia gweky'oba omanya wa mutima mulungi nnyo. Okay. Jalia yampa ku ssente nno esitegerekeka. Ate omuntu ayinza ogamba nti oba kulya oba nedda. Yoya yakuwa ssente ba yazikuwa. Ate bwe kikukatawo kuyingira mu bitakwatako.
Jalia is a friend. So she's your personal friend. Hey. Mwogera. Yes. Si interview yabagatta. Try to organize Jalia even before the interview. I know. Bweyaja n'agamba bro, I mean. Try to organize Jalia before the interview. Nze kunsi kuno kino njagala nchikubuulire. Motoka yo nga bagigudde nnyo teggwe mwaka wowo oba temuli. Bagambeko. Kim. Gira nnyo. Temugula nnyo motoka yange. Boggola. Esigale mwaka wowo mu. Mara mwaka wowo. Watu. Anti naye mugigale. Emotoka yegenda mu kukyala. Mugigale. Zine motoka mpya omusajja agoloza kyangu. Omusajja yali afidde mu platizi. Sombade kyakunyumiza. Motoka we nagisaasira ngange ebatisse. Ne Saimo gwani atakola mu kalawumu. Nga olujjiro eno ina kufuluma n'ozigulire. Ng'okagenda nga mapaka n'atuuka kannyabo. Bwakamotoka n'omukansikako ew'omugagga omu. Nali ntunda tiketi za Brighton. Omugagga n'aŋŋamba oyagala kusiposa ni oyagala ssente mmeka? Ne mugamba mukama wange bampe $5,000,000. N'azimpa. Kati mazikira wansi. Ne ŋŋamba Sharifu ne mugamba Sharifu kirira wansi okakume nga bukyali. Sharifu n'akkirira. Aba yakubbyemu ekisumuluzo bwe kati. Nekakola abbu nekakuba ekikka emabega bw'ekiti. Nekamala nekazikira omulundi gumu. Omugagga n'ajja n'agamba Alan kati tuvuge nga bw'onva emabega. N'avuga n'afuluma geeti n'etuuka okwega. Akamotoka nekaganya mu kikomera ky'omugagga. Kamotoka kaalaali bannaye. Omugagga n'adda emabega n'aga cruise kiki? Ng'olwo wati okumunnyonnyola nti tutwaleko. Anange abo nga ngokuba nikaga bw'omutuuka ku kasozi nga ono mulina ogamba linnya mpola accelerating mpola balancing omuli mukama yeebale abajja mu show yange mwebale naye kati eno ekaabanga muntu baŋŋambe bugambi nti waliwo apaakinze sibawulidde tolaba abaana be beeyagala enzigi zonna bazigula. I know. They have to enjoy the facilities. Bato kyaŋŋamba naye waayo nabadde awo otaba tugenda okukola neŋŋamba naye agaggabo nabeera omugagga wo omulala alina gwe yeenyoola naye naye nga beera naye mugagga wa Alan nasooka mulaba na Alan. By the way nze kambabuulire mmwe temumanyi kintu kye bayita kukwata bagagga. Era ne Jojo nasooka mulabawo wagenda e Bungereza. Abantu bano babiri banjawulo ba mitima mirungi nnyo naye banyiiga mangu abagagga. Kubanga ojja ssanga waliwo omuntu abeera mu bagagga ne batagugulana. Ate ekirala bavubuka bato. Kitegedde Jojo mulungi nnyo. Like she's a nice person. Nze nja kunyumizaako ebbanga lyentambudde emirundi gye ŋŋenze London. Negiri ebiri Alan. Anti giba mirundi please. Emirundi w'okigezza nnyo. I understand. Okay. Ulira sokolejo. I understand sisukkangako musenyu. Naye tokigezza. No wait a minute. Ngambye emirundi. Gwachi highlightinze okwagala kiraga abantu nti giri ebiri. Bro. Fe kuva. Okay. Kati mbadde nkyakunyumiza anti obuzogera kunzija kumulamu ate nga ajjukira bano abantu ka video mbadde nokukasala n'enkabawa. No, omwana wanatukira ogenda ku ssomero. So Jojo ye muntu gwe nasooka okulaba e London. Nannyingiza edduuka. Richmond ye yamundaga bambi. Yatugatta Richmond oyo promoter. Shegeza omusange London, that was your first time okumumeetinga. Mwali tomumanyi? No, nali mumanyi ku internet. Kuba edda twalinga ku live ya Mindset ku Facebook edda around 2017. Mindset yakolanga Facebook nga kuliko bati Adams twalingako bangi. Okay. Balayton namubiru bichi. Bangi abagimanyi eyo live gye twakolanga edda ekiro ne Mindset. Nenga like tetwa interacting nenga nali mulaba nganga joko. Okay. Ukitegera. So
Bwengene London nesinkana Jojo Richmond amukubira essimu amugamba namukwano gange namawulira bikibikyerere tukwatagana. Jojo omuntu gwe yasooka okundaba nga tandabangako nga twinteractinga nga nako yantwala mu dduuka ly'engoye naŋŋamba londa ky'oyagala gwe ky'owulira nti oyagala. Era nze Yolanda niye yasooka oyo ow'omuzira gwagema yali wa putiti. Siri mwerabira lwa Jojo. London yasooka. I enjoyed London. Twagende Jojo nanyingiza edduuka nenonda engatto nenonda empale nenonda jackets nenonda caps nalonda n'ebintu bye siikozesa. Bye bintu byokyaliko. Obuzibu gwate wali ebirungi oyagala oteekewo ekigambo kyo basaleka video bakamuwe kyokka eba n'akamuwa ajja okukatema ajja tamali nga weegaana otyo bwe tuvaayo Jojo n'aŋŋamba njagala kuntwaleko mu perfumes ennungi. Jojo n'antwala nangulira perfume oba yali ya $1.1 ne mugamba Jojo lwaki tozimpadde $1.1 nyingi oguleyo 15. Namuga Jojo lwaki tozimpadde nangamba zikyako amaalo Alan nze wemangula ebintu ngula only good things classy things kati nkugulidde classy things genda e Kampala njagala ate wekupe perfume eno ate natera okujja e Kampala nja kukuleeterayo endala. Temusalasala bu video no nga mugamba Alan yali akuyeyereza. Muna Jojo nankolya shopping nakomawo n'ebintu okuva Milton Keynes nga bingi. Wa Milton Keynes ke kaki kyalo kiringanga bona agamba lugendo kikale kiringanga bona agamba navaana e Kampala ngende Jinja okula ku mukwano gwange. You try to relate you bring it back home Jojo nandaga obulamu nga bunyuma. I enjoyed London. Kyokka bambi nekimana ekimpayo ku ssente enkalu. Kitegera nakwale ku ssente enkalu nampa ku ssente enkalu nanninyisa eyantwalako ne mukafo waliwo akafo k'abatake kali awo Milton Keynes katunda ennyama y'embuzi banange ewuuma eyo nakulaba nga oli mu kulya ennyama embirizi bazaali mbiri. It was too nice nenvaayo. Okay. Kati awo mu bumpimpi. She's a nice person. She made. Now when it comes to Jalia to the world, si munyumya nnyo. Si muntu nti she's a bit reserved. Si muntu walwali nnyo. Naye amanyi okusoma omuntu. Jalia won't wait for you to say kakati Madam Jalia mbadde ngamba Jalia will say hi Alan, how are you? You're fine, let's eat some food. Bichi ne mmalo okula nagamba mpe nsawo yange. Wantu awakulu. That's Jalia to the world. Wala atagamba mpe nsawo yange najja mesimu hata kusimu nanyiga. Jalia ina akabuzo ke yambuuza. Sijja babuleka akomekereza. Jalia called me. Nga twetunulidde bwe tuti. Omanyi olusaba kutegedde. Yakubira nga mwetunulidde. Ya called me like she called me like nga like tuli awo tuli mu vibe. Nangamba Alan first come nenzija. Nangamba Alan nkwayo sente meka. Chala ni kati goli wa bei kadinga 10. Jalia to the world. Respect. Jalia yampita nangamba nga tuli awo tukubalwali nga tubadde tukubalwali tuli mu vibe naye ne mmotoka yange eri enkadde
tumaze okulya wamaze ogula eno eyo empya okay you beat you nga tudde emmotoka ne batamamuga Jalia kale tukwatagana biki vibe na Alan first come konze what's up Alan question temeka ne mugamba Jalia kiki ogamba oyagala kukola ki oyagala mugamba Jalia oyagala kukola ki no Alan feel free Alan ngamba oyogera sente oba agamba kyonna kyolina eyo answer sijajjibawa wano but njajjikuwa off camera ninga kiwakola bakikola kyomanya masavu kati abantu abo lwakubanze nayiga ekintu kimu when someone has money muwe respect kubanga baba bagyetaaga do tebaagala kwogera nti bakola ki tebagyetaaga obuzibu bwe tulina bwe batusembeze nnyo mwe tuleetera akamanyiiro muvaamu akamanyiiro okitegedde abantu abasinga abalina ssente kyova olaba okuuma abagagga muweemu ka distance no actually omuntu yenna gwe weetaaga oba alina ssente batayina omuntu yenna gwe weetaaga fuba nnyo okulaba ng'oyogera naye eby'ensonga oleme mujjamize nze Jalia bw'alaba essimu yange agikwata ate ekyasirwa ku ssimu ye tomwekubaakubako nnyo owaaye nakulabye kati omuzaaba n'abamawulire bagulina nakulabye nga Michelle Obama yakuguzeeko products nalayika videoko ku TikTok hi Jalia how are you badde kugamba kino nekino twayogera bwetu nekino period ne Alan kale tugenda kukola bwetu ne bwetu period edakika 2 zimmala ova ku ssimu ye bw'abaga Alan enamba ekyaleeta amannya ge gamu like the one I used last time awo nyanguwa okuddamu ne muga kanziremu nga kusindikira omuntu ng'agenda okukuwa ka send wave n'akubuuza amannya gano ge gali ge nakozesa kiddemu mangu nti geego naye kanziremu nga kuweereze kubanga ayinza okuba ali mu muudu ekuwa totawana muwa space egamba nti kebera geego enamba yeeno kanji kutypingira wano n'amannya geegano ng'omuntu agamba okay Alan yeye emboozi the same thing to Jojo but where the problem comes from is kwe kutandika okubanga embeera eyo otandise ate bangambye n'ennaku zino Alan omugagga bw'akusembeza jjukira kale ennaku z'abagagga n'abamu baki bato nga mutandika okusabiriza munnange abamu babikola kati ate omanyi n'abeebweru nabo balina obuzibu bumu bazungu nnyo kati waliwo omugagga wawana ate osobola omukuba ekibato n'atanyiika kati ate omuzunguzungu alabanga disrespect ng'anyiiga nina mukwano gwange ali Netherlands ng'abantu mu mawanga ag'enjawulo naye bw'aba anyumya agamba oh honey let me tell you something bakonfusinga darling sweetheart ogamba akati ono ali mu kunseetinga kati yanyumizaako ku blog ku YouTube omu yamugamba yali alina program z'akola so namugamba hey njagala contributingako mu eyo programu yammwe can I call you give me your number namuwa bwe yamuwa kati ono ye yayita mutamuulya nko ng'ayogera nga oh love how you doing no darling that's not me viche darling love honey sweetheart honey pie listen okay honey listen kati ono n'agenda ng'agenda akiwulira ndoza balwawo nga banyumya kati ono n'atandika okuteekamu ki lines ze
kati kikankubira angamba Cruz, are you busy? Konze no. What's wrong with this guy? Konze nanga no. The guy is telling me some sort of stuff I don't really understand. Konze hey chichi nankwira screenshot najimpereza nga yagamba ndi ready okusulawo wano. Yagala kusula mama w'abaana. Si wa mama w'abaana. Si wa mama w'abaana. Si mama talina mama w'abaana. Talina. YouTube ali awo. Bayinza otuteebereza abantu b'abaana. Atandika ali awo atandika. Yali agala kusulawo ki YouTube. Agende ku bufumbo. Ndeka. So, Chiki nangamba, Alan, we've been talking for a long time. You've never told me such things. Now, yeah, where does this guy get the audacity? Okutandika okungamba ebintu bino. Alan, no gaya nkwana. Me, I'm married. Ngagaya mugamba simanyi, I can be a side. Kati abachiki, abaside kabo. Abaside kabo. Namugamba nze ne bwenzije eyo osofuna wonteeka. Nga wasetinga muwogo. Nangamba Alan, me, I have my Dutch man. Konze nange nkimanyi bulungi olina omusajja wo. Alina omudachi. Mweyagala. Nangamba but ne mugamba the problem is one. I know mumbozizo okozesa nnyo ebigambo by'otera okukozesa honey sweet. Nanga oh yes. Konze ye. Ne mugamba wane waffe Kampala. Tubikozesa tweyambudde. Olese ebigambo by'omu buliri. Alan, wait a minute. So you can't call someone darling, you can't call someone. Ne mugamba darling ejja ne kiss. Darling oba oyina gy'onsenda senda okujja. Ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunaiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyonnyonnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0753-3M9-4 oba 0705-4M7-993 tufuna ku WhatsApp +97362-388-58 I can't. Kati nange saali mubiri omuntu meeting press conference na YouTube boy. Mubuuza. Omwana gwe bayita gundi omumanyi. Ndowooza ye nga ate akweka amanyi akweka mugagga we. I know. Omwana gwe bayita gundi omumanyi. Kati omumanyi. Aga Cruz ate kati singa mumanyi era singa nkugamba. Nabadde nkugamba. Nenzigyayo essimu yange. Nenkuba video call. Kama nanyamba teyali ku kipakasi. Nakwata. Nemugamba hi. Nagamba hi Alan. How are you? I'm okay. Hi Alan. How are you? Nemugamba guess what? What Alan? Oh! You're with that guy. Hello. Guy naga.
Nekale alani ekwakola kyaki. Tubanga kyaki. Yali aŋŋamba tamumanyi. Nanti you understand. Kale bwe twava ku ssimu n'aŋŋamba Rose, ate omukazi omutegeera otya? Ne mugamba mukwano gwange. Ngenda kukunyumiza nga tuvudde wano. Ne ngamba naye waŋŋambye tomumanyi. Ngenda kukunyumiza. Era press conference bwe yaggwa najja. N'aŋŋamba mwana olaba oyo demu. Kale twali tulina kye tutandise. Nga nne ebyaddala on'okubuuza wali. Omuwala yaŋŋamba omutextingira oyagala birala. Mwana naawe okimanyi ebintu bya YouTube bino. Waliwo views rezika. Yeah. Yera ayagala va wano. Nemugana naye wali badde omugamba naye Chiki munyiivu. Takyakubira. Olw'omukwanako obukwanyi. Takyakubira. Tayagala mukwana. Bambi tebaddamu. Kubanze Chiki nkyayogera naye wano. Gwe tomukwana bambi. Nze nno ndwawo nnyo okwana abawala b'okukyeyo. Manyi nakolako long distance relationship. Kati ngimanyi nnyo. Long distance relationship. Ate ankubulire omuntu osobola okukola long distance relationship ene ye Dubai, Qatar, Saudi. Ezo osobola okugenda kuba visa sinzibu. Naye Bungereza, America. Nze nakolako long distance relationship ya myaka ng'egyo. Ng'obeerawo oti. Naye bannange long distance relationship olina okuba nga olina data ku ssimu. Buli saa mubeera mu video chat. Buli saa ate kankube temuba na kitwa kye munyumya. Nemuna iraavu ebeera mba munyumya. Ate kati bwaba wa America oyiga okubala obudde bwa America. Nti owa America mutandika okunyumya ssaawa 9:10. Ogwaddi. Ogwawa ne Kampala. Akawungeezi. Eri buba bwakatya. Oyino making sure essimu ekubeera wano bweti. Tyo. Hi baby. 1 hour. 1 hour or 2 hours. Kati Essimu ebuguma n'ofuna ekikopo ekirimu amazina ogisigamya. Awo network aneebula nodde eno. Ate bwe singa evaako nga temwesiibudde. Awo nawo olina okugenda n'owoza n'ogaba nange I'm sorry. Bweki ekyamukulemesa. Nakola long distance relationship mu 2013. Ng'oli yali omutaalani. 2013. Awo si wajja ng'okola joko ya eseza omutaawo. Anti eyo. Kati balamu. Toliika wali kaana kato. Balamu. Namala high school 2012. 2012. Kati nenfuna omuwala twekwanya mu WhatsApp group. Kitegera? Twekwanya mu WhatsApp group. Kati bwe twekwanya mu WhatsApp group enamba ya America code nali simanyi nti yeeyo. Nga kalungi biki. Kati mukunyuma nze ne nkabuuza biki. Kangamba in America. Ngamba nali nakabitandika. Nenga kati okitegeeza ono omwala bwe mukwana nyinza okugenda mu America. N'oyongeramu ebigambo. Nga by'ebirowoozo. Ne tutandika ne twekwana. Kati nampa ennamba ye. Naye nga ssaawa 8:07 ekiro. Nga nkyasula wa maama. Kati nga nina okubeera mu blangiti. Ate ng'olina omenga sure towoganira bantu. Olina baganda bo bewebaka nabo mu kisenge. Hello. Bana yakulabisa. Hi. How are you? Chokoli mu Uganda naye obuza what are you doing? Ebe wabo owulira emotoka zitambula misana teke. Yeah. Naye kyokka n'akubuuza what are you doing? Kyokka kimebe webase. Ebiseera bino nali nkwata HTC. Nenga HTC eyo eryanda liggwako. Kali nga nkyajinga direct.
kati nga ngere etuuse mu bbeemu ne mugamba baby so kumpaamu like 40 minutes I charge then I call you back. No problem nze nkyatunula eno misana n'olijjamu eryanda n'ogenda n'oliteeka mu direct charger nericharginga. Okola ki mu ssaawa eyo? Anti awoddawo ne weebakamukko nericharginga n'ozuuka ku 11. Hello? Yes, hello. Gwe n'oyogera hello. Eri ayogera hi Alan kuba misana. Nobeeroko kati awo ne butuuka obudde nga nabo bagenda kwebaka buli mu kukyakya. Eno n'ogenda n'okola byokola olina okukola byokola omalirize mangu. Ogenda omugambe good night. Agenda okuzuukuka gwe asinga okweguya gwali e Kampala. Ezo relationship za London, Netherlands, Germany, America biche. Kati mwali mwesuubizanga biki? Yetwesuubiza. Yaŋŋamba actually yambuuza what do you want? Ne mugamba I want a phone. Naŋŋamba which phone? Ne mugamba I want an HTC. Nampeereza $1,000 ebiseera ebyo dola ali egula $25,000. 25. N'agimpeereza nengenda nengulalo ka HTC ke nayagala ennyo naye nga second used nengenda nengulaako. Ate nga tubeera okwo ne twogera esimu video call nze ng'ewaka sifuluma oluva ku mudala ewa maama kukomawo wano waka kunaabako kugenda kwetegekera mwagalwa kyekibaawula kati akomawo wano ndowooza mu 2015. So bw'ajja mu 2015 sayina mmotoka. Akomawo 2016 naye ntandise okukola ku BBS sayina mmotoka. Ne neeyazikako Ken. Mmotoka ki? Ken yalina akamotoka nga bakaleta Excudo. Kali akagena kale Ken nanjazika ku kamotoka. Ne tugenda eyo ku Aero Beach n'oyo Sharifu yavuga. Mwe muli mabega. Naye omuwala yali so down to earth. Akamotoka nga sika kabi naye nga ali soke ngamba Alan don't worry. When you come to America we shall build our life together. Nenda nkofuyamu akafaananyi awo nga nfunye visa ogenda bwe. I actually even told my dad. N'omubuulirako ku kyama. Anti bwe batuukeyo ndowooza ebyokugamba taatawo ne maama wo nti ninayo omulenzi tekiba kive. Even actually I told my dad, I told him I have my boyfriend, he's called Alan, he's working at BBS, bichi. My dad knows you. Because your dad knows me. Oh yeah. And actually, he was saying, bona bangolazo obutali buyaye, we shall go together. Nengamba yenga mfunye sina mukadde mfunye batuli ba awo wayitiranga ng'otuyita kwizibwa abantu bano bali mu Dr. Tiff tugenda mu America. Ne tugenda ku Aero Beach. Kati tuba tugenda ku Aero Beach enkuba netusanga kubayita ababiri. Kumbe endabirwamu za Ken bw'ossa emmotoka tezidda waggulu. Wipes tezijira. Mwani kubayita. Oba Ken ovuga mmotoka kibane wabonabona ne mmotoka ye muntu akyasookedde okuvugira ddala ku mmotoka esembera ddala okuba embi. Kyova olaba abantu abalaba Sharifu wange oyo gwe bayita mama Nakitende tuvudde wala. Sharifu kati ate mmotoka ya manual naye ng'era n'okugivuga yakutetenkanya ng'olina engeri gy'ogirinnyamu n'esika omuliro.
kati Sharifu ngeze motoka azimanyi nnyo ez'okutetenkanya bw'osika omuliro bw'ogira kati nga enkuba etonnya naye nga Sharifu avuga guno omukono n'amala n'afulumamu bw'ati n'ayisaako nga nno nzenkanya gamba kale kendaba emmotoka gye yatuwadde olwo omugole ali ku ki ati wulira nga nze njogera ebyo omwana alowooze nti oba ngamba ne mukubira mwana Keni nayinza bulijjo nga nkuwa emmotoka yange nga ng'emmotoka naye Keni bw'agamba Alan endabirwamu gisike banga gisika kati nyola ogikwatako neri n'oyambu sande sobola okweyambusa nemugana nedda bino si bye njagala Keni tosobola kuba naye munno bw'oti naye emmotoka eno naye ng'omwala akanyagamba it's okay it's fine actually it's fine abonyebonyeeko enkuba neryoka eyingire enkuba tugenda okuba nga tuyingira Ssese awo Ssese awo enkuba ng'ate eri teriiyo baali baakamala otusasula akasaala ku terefayina ne tutuuka ku biiki ne tuwuga ne boodalinga ebyennyanja sente nga teziwera ezange kuba nayagala kuba yajja n'emikwano gye nebidde okugamba mwalimu bano nasoma naye mu high school n'atulekawo n'agenda mu America so nayitayo ba 2 girls omugambo oguba kwabo nayitayo batu kyokka nga bebagamba bano bo nga balaba nnyo BBS Alan Cruz is this your car kati tutuuka ku ero tusaba ebyennyanja naye nga nze natambudde nazo tezikola ki tezimala kubanga nina okugira amafuta agatuzaayo negoli omuwala yali ize gwe enkuba yo yatukuba netumala netugira tuti bambi nakubira oba yali muganda we namukubira naweereza ssente ku ssimu netusasula ebyennyanja ne biggwayo naye gwe nga nina keya nze Simon nalina keya kwoyo omuwala w'omu America kale laavu ennyingi bweti egenda eti kirabika bino bye twayitamu wano teyagala kundaga nti obwavu bwange bungi nnyo munange addayo mu America ngenda okuddamu okukuba ennamba ng'ate mu India ayogera ne kati luvannyuma nakitegeera luvannyuma nga baŋŋamba nti mu America ennamba bagikyusa ne bagiwa omuntu omulala nga yakyusa ennamba naye nga ne bamusinya message ku Instagram taddamu kati wayitawo ebbanga ndowooza nga like 2019 nanziramu ka hai akanyukuta 2 hai HI emugamba oh baby agenda okundaga ekifaananyi ng'alina omwana n'omuzungu nga baakola embaga naŋŋamba tubeere ba mukwano ggwe kuba yankubira ku Instagram naŋŋamba tubeere ba mukwano ggwe biveeko ebyo nobivaako ebyo byaggwa banaye nandika okuwulira nga all my dreams are shattered kakati weyagiye kamba we playing a good guy oba playing African ate oba olina oba tolina nga just nga omanya akasala kaffe kati nga 2016 bwe kaali nga just you're playing akana and I want to go border kali girete kuleetwa nonja gisasula nange nakitegeera luvannyuma neŋŋaana naye embeera eri obwavu ati bubeerekamu lowooza omuwala yatuuka ekiseera n'agenda n'anyumiza daddi we n'amugamba dad I showered in somebody's car gwe kakati
Chapu jalagenda kwatwe yanje gwe. Twali tulina okwogera ne tugenda byogerako. Of recent ndaba abantu crashes ku TikTok. Crashes ku TikTok. Naddala abantu abakola lives simanyi obifollowinga. What is the problem? Of what? Abantu kaluli nalaba nga luli gundi Rama yali mukwano gwa Kabaata. Kalate nalabira no why are they crashing? Secondly, lives zino zinenge zikakanyizamba content creators. I don't think so. Crashes, bweyogera crashes ndabye nnyo abadde ku show ya Kabaata eyo eyo gyakola gundi ya live ye gyakola. Naye there is one thing kyenjagala okugamba abantu. Olaba omuntu aba akola live. Naawe osobola okukola. Okitegeera naawe osobola okukola live ezo. Lwakuba nti otuuka ekiseera ng'olina awantu ewalaalira nga woowulira riziki. Okitegeera. Ate ekirala nze kye baŋŋamba according ku babaddeyo Chicken according ku Chicken yaŋŋamba I hear Kabaata bw'aba akukyaza ku live ye tayagala okyale walala. Ndoza content. Content ndowooza jjukira bw'ona agendera bijja okwogera bye bimu. Nalabye ate Rama agamba simanyi mmotoka yaleeta obuzibu. Naye ate bwe tuba baakutunulamu Rama alina vibe gye yateekako eyo live. Amanyi okuprolonginga shows. Rama alina kye yakola. Bw'otunuulira Jojo ne Jojo alina vibe gye yali amuwa. But I think if I'm to advise nganze in advise waddembo ogitwala oba obutagitwala Kabaata ng'omuntu naye alina okumanya engeri y'okukwatamu abantu abakola traffic ku page ye ng'omuntu because tetusobola gamba nti Chumi yaŋŋamba ekintu kyekimu. Okitegeera oli Chicken n'ayogera ekintu kyekimu Rama ayogera ekintu kyekimu. Okitegeera bantu bajja boogera ebintu byebimu. Ofuna so kitegeeza abantu bano waliwo ekintu ekikyamu ekiriwo awantu awo. Kabaata need to revise nti nkyaza Alan Cruz ampaaki muwaaki afuna ki wano. Ofuna It is very important okumanya nti Alan wemba mutunuzaamu kamera nze nfuna content yafuna ki. Ale kiri very important okwebuuza nga ye tannakyebuuza. Nze bwe mba nkyaza Chicken owulya ku channel yange mugamba Chicken tukola show yaffe good weebale kuturninga up but mu show yo you're free to advertise anyone you want. Kale bagamba ne ba YouTube tusalamu obulango bwabwe. Nze sisalamu bulango. Era oba Chicken azze naani oba ayogera ku bagaggabe according ku level ye oba amanya bagagga bali mu levels oba asudiyani yamanyi sina mugagga gwe nti mamu kozi mugamba naye wo olina okufuniramu. The same to Chumi buli muntu gwenkyaza daily. The same to Bisambi Bitereka. Okitegeera the moment you start hosting people nga bo tebalina bye bafuniramu obuzibu bujjira kubanga oli waba talina waafuniramu ebirowoozo bijjala ng'omugamba gendako ewa Simon naye otuuleyokko. Singa azuula ewa Simon ekintu ekikola ekirungi Simon amugamba Rama tusanyusa okukulaba pozi kale okola airport pickup kati mu show ya Rama eyo n'ogamba Lawrence n'omugamba Lawrence omanyi mu show ya Rama mumuterewo ennamba ye ne gundi ya pickup n'avaawo n'afuna amasimu nga 10 ng'ewa abadde takifuna. Kitegeeza Rama agenda agamba bwe kiti bwe kirina okukola onfuna. So mu bantu bano be tukyaza ate nga okitadde emabbali some of them okujja okwapiyalinga ku gundi. Others don't just come nti munange bazze abantu abamu wano ku internet omufuna nga amanyi okwogera omulundi ogusooka najja
n'asasula. Ogenda ozuula n'ogamba nti bambi omuntu ono n'asasula naye mu kwogera amanyi ne content amulina n'ogamba sente zo zireke jangu tukole bw'abadde atunda eddagala lye obanga alina kyatunda oba alina kyatunda n'omugana nokisokeranga freely kireke kinyikire ekintu kyo tojjabula kalango kolanga freely oshagede kalakodde mbwe mpulira Rama ng'agamba nti kakati nze nesonda emmotoka naye kakati zirabika sente zinasonda emmotoka baze zimunba ate naye n'atandika okusonda emmotoka ng'olaba conflict of what interest okitegedde kugamba ng'olabira ddala waliwo awantu we mutaatereeza. I think kirungi nnyo okukola n'omuntu gw'omanyi kuba kyafunamu kyayagala. Jojo was paying. Yes, Jojo was paying Kabata. Nfuna. So bw'aba Jojo yali asasula Kabata. Menga ekiseera kyatuuka nga Jojo content ku live ya Kabata. Okwalo nalabaawo nga abamukulanga naye ate nga binyumamu kubanga Jojo amanyi okwogera. Ate Jojo ayogera ebinyuma okulaba like asobola okutwalira obudde nga toyagala ava ku internet ng'oli awo omulaba kuba alifane ayogera bw'alangiramu bw'akola ki abaavu biki kugamba anyuma naye ng'ate akusasula. Onfuna kati bw'ofuna omuntu bw'atyo muddeeyo ku drawing board tomulinda ye kutandika kukulabanga akusasula ate akuwa content obadde ompa $5,000,000 tye kati paye 2 naye the moment drotamuwa opportunity eyo lwaligendako ku live eyiye n'alabayo 10,000 aga lindako nange no bulijjo kikola bwe kiti naye atandika okufuna abantu ababe. Onfuna business bwefa zeze ntalo ate abannayuganda ebiseera ebisinga business bwefa bwetyo ono yakuvaako n'agenda ne yeezuulira ye bw'aba akiguza public akiguza public ng'abagamba yanzibanga amaaso teyaŋŋambanga bannange ekisajja ekyo kyanzibanga nnyo oshegedde kyovula Saimo Balkeza wabazze wano ajja n'olupapula lwe nze nali mukyazizzaako ani Ntambi alina black book takisussa Ntambi alina black book yaba sponsor alina munno waaki akola bw'ati Ntambi n'atandika tama gundi ow'entebe alina munno waaki nani yabakendeezaako mpozi yayina bangi bwebati yayina bye yasooka nabaawo naye kati at least alina munno owa restaurant owaaki muleke kubanga bw'okizuula nti Ntambi mwogezi mulungi amanyi okutaanya ensonga muleke ekibuuzo ye afunira omuwa wajja okwapiyalinga wano naye n'okusoma akanamba na 0772 ng'omuggyako wano tebagaba namba oshagera. I'm not saying he does that but bw'oba oyina show nga kukyalako ba guest ab'enjawulo abantu abo oluusi bajja nga basasula naye na long run bw'omuzuula ng'alina kyalina tandika omukwatanga ekyatika kubanga naawe omufunamu abantu abalina content omulungi batono ng'omukyaza n'anyumya ensonga naye n'abantu banyumirwa wali abantu nga tasobola ayinza oba information agenda nga tamanyina gispicinga kunyuma nga ne bwogezaako okumusikira tanyuma eri akusasula n'okusasula gwe mwennyini otukesa noga nze teteza omusajja we bannaye tukireke okitegeera kati bw'olaba abantu nga you see on different channels kuliko abantu olaba nga Kyamagero ku show ya Kasuku Kyamagero ayogerera emikolo gye is a very good MC biki naye the more you let those people Kasuku ye muntu akukyaza n'akuleka n'ogira business so long as naye omuwadde ki no actually nze ndowooza nti ekigaana okutwanguyiza
there's some abimbi batandika okugaana okugaba interviews zaabwe we bategera nti ba YouTube balina bafuna ssente naye kali ngenda ku example ba YouTube abasinga bakola ku Lady Puzzle tumulanga puliranga kyensobola okuwa Lady Puzzle kwe kuteeka akalango ke mu buli show gye nkola ki mu buli show aweebale nnyo kubanga bwe mukola bamulaba oba ontegeera ate naye n'akitegeera takirabira wali nti Simon era bw'omunoonya n'abeera busy he makes sure that akubira n'akulaga nti yasobodde kubanga naye yategeera nti bino kituufu ebigambo byabina kubanga Lady Puzzle yakatandika okwogera abadde ayogera ebbanga lyonna naye yategedde nti ebigambo bye asobola obbiryako oba okitegeera kati I think kiri ku ffenna ku understandinga kiri ffenna kutegeera kiki buli omu kyafuna munne tolimitinga munno kyafuna muki muggwe oli ayinza ate ekirala oli ne bw'aba tamanyi mubuuse yaagaane mugambe ne wandikoze bw'oti okitegedde tomuwa chance yeebuusa oba balala mubuusa bayinza omubuusa namubuusa n'agagamba agangi speaking that's what I do nze sikuwa chance yeebuusa nze nvayo nenkugamba nti omanyi chicken tye nkulaba olanga gundi ne gundi naye nga bwe tukola wano sho tobalanga naga ala nimbeerabira kasita mbalanga ku TikTok nga I've told you and I've given you the platform gwatakoze eki gikozese nebo obato kuba bambambi bajja nga tebamanyi oba balanga batya oyinza okyaza omuntu ng'atunda amataka naye nga bw'aba nnyonnyodde amataka obubbi biki nga nnyonnyodde ettaka ogamba I need this person on my channel gwamuyita n'omugamba kati nno olaba ompa miliyoni 3 okulanga naye what if mpeemu kitundu naye nkwagala buli Friday entire lwaki byoyogera obimanyi omugambe naye on condition bwe nkusigaza ku 3 n'osigala ng'era nkuwadde show nga bwe tukola tambula nga bw'oyagala oba on condition ngenda kukusaba ssente bweziti okola ano naye nga tukola nze naawe tosalaasala layini nkulabe ewakasuku ate nkulabe ewa Land Cruise nkulabe ewa gundi koze ebiseera ebisinga naffe tuba tuprotectinga oliwa kuba video batenatoka na kusala ate n'ogirabanga okitegedde ate abantu abamu tebamanyi kuyiiya wano omuntu gwe mmanyi mu kuyiiya content mu bantu bakajja Puzzle okitegera munanga nti byayogedde wano tabiddamu kizibu bisanga oli okitegera ye nkyamutadde kati ne mutuula wansi ne mukkaanya si kibi okugamba omuntu nti bw'obeera wano bw'oba yalala n'enkulaba eri ewange todda si kibi because abantu abamu tebamanyi kuyiiya content nga bw'abyogedde ewa Saimo bw'ava ewa Saimo ate ne basayima mbagamba njagala ombuulye nga Alan Cruz by'omugambye kati nze kanku example nze nkyaza bisambi bitereka tulina show yaffe gye tukola naye bwema nkyazizza bisambi namubuuza ne mugamba naye bisambi oyina omutwe ogusobola okusaavinga channel 3 nangamba ngulina nemuga kati kansooke nkikunnyonnyole omutwe ogwo togulina mu wiiki ng'ogenda kikola omwaka gugweko bw'oteekamu amafuta bw'okola bw'oti bijja kukutama ate otuka ekiseera nemugamba but sikigaana but sooka oconcentratinge ku channel emu ogumize karakita yo tutambule bwetuti ne bwetuti naye bw'otandika n'ogiraba oti n'ogiranga tebinkolera nze ng'omuntu sooka oyige ogambe nti kati nsobola okwongerako endala era ogambe Saimo ogw'okola naye tingenda kutandika kati okukyala ewa Alan era Saimo akubuuze mugenda tambulira mu layini ki kubanga zino ziringa nazo TV okitegedde naye bw'obanga kati ng'era yeggwe rama naye ng'oluusi kyemwayogere ne Kabala ne kitrendinga instead of kyemwalizimbye show yammwe ne yeeyongerayo ate era kyogenda ekyo sikiwagira it is two way first of all ffe tulinafe okwongera okuyiiya nti Alan mukozese kubanga bano bo balinganga oba mu motoka tulina envuga yeyina okola ki tobeeranga bw'olaba olinga nga we yabuze tobeeranga abantu balipoota b'e Uganda
ekibuuzo nga yalaba kibuuza naye bw'akola ki bw'akibuuza ensonga lwaki you need exclusivities gwe mukisa okubuuza ekibuuzo mu character yo mu mbeera ekola ki eyawukana so ndowooza n'obuyiiya obwaffe bulina okweyongerako si kwe kulaba Alan nga yasinyiza ku kintu kale tunyumiza wano ku kibuuzo ky'omuwala era nali n'akunoonya Alan yongera otubulire ku mwala oli gwanyumizaako Simon twagala kukola ku gundi ku long distance relationships so I think obuyiiya bwaffe bw'omanya nti Alan alina experience ku long distance relationship osobola okugamba nti kakati wembanga ango yanyumeza ku masimu tuyinza kwogera ku kisinga obo kale olunaku olusooka ng'osinkanye wala gobadde okwana because that is also another experience so bina babu ya Alan njagala nga tumaliriza bannange mugende musubscribinge ku channel yange eya Cruise Exclusive Simon ina abawagizi bangi nyo osinga abasubscribe neetaagayo abawagizi wadde nnakusooka ati njagala bano bonna baveeko tebajja bagende badde kuli tebajja genda emitwalo nga naye ojasanga who is the biggest YouTuber mubakola content gwe tukola ekika kino asinga abantu Cookie waliwo Cookie waliwo SB4 Bizonto birina biweza 2 balimu 29 Cookie alina 3 Caviton alimu 2 SB4 agenda mu 3 YouTube yatuyamba okwekulayo ba subscribers abantu bali babakweka nga tetubalaba kati byampaka naye ba subscriber kiringanga mmotoka nti ovugayo BQ naye olwo omwana ayinayo ekke ng'akusinga okuvuga oba ontegeera ba subscriber itiru kirungi naye kisukkawo you need to work hard because ne channel ina ba subscribers olugana okola ki okutambula first of all it is a plus omuntu okubanga balina ba subscriber balina naye ate saagala nze kumala mu mayi nona atayina osoba ne ba subscriber emitwalo egyo ng'okola sente kusinga nza alina 10 nemeka ng'ate n'okutambula okola ki otambula but ate n'areachinze milestone y'okufuna subscriber abangi ate tusobola mukola ki mugaana nakyo it is good but onatandika malina kusona YouTube gundi zakyuse ngenda kwa channel emwe ejoyinza okugamba nti zizimu channel ziri active naye nga basubscriber bageranza ogwera Vibe Life naye ate nga bakola dynamics zakyuse levels of recommendation kati nze ebbanga lendudde mu mitwalo 17 simanyi bone nga kola videos ne zitambula naye nga zigaanye naye alo oyinza ogisanga netuka mu 18 ate neesimbula negenda paka mwameka mwabiri so bikyuseemu ebintu bikyuse nnyo era kyova omuntu akubba channel right now aba akukoze bubi okufuna obufunyi monetization right now kizibu nnyo olimba nnyo so at least oba onsanga ompemule nika channel kaleke yeche kyavirako channel yo jibba simanyi neche manyi ekyavirako wa downloadinga nnyo bu app simanyi naye yakomawo bangamba bakulabako ebulenga angenza okola kyokuloga naye bakulabako ebulenga oba ali ogenze mu church kakati alinaine kankuyigirizayo kimu nga tumaliriza Katonda oba sitaani takola kwolwo you must create a relationship bambi naye nnumiddwa nnyo kacyanoko mwabamuku betwalabirako mugana nkafuka kacyano nga bakatutte bwoba oloopa okebera ku ssimu booti ng'ogikeberako booti nga togiraba booti ojja booti n'ogamba obezze oba ekomyewo oba nalabye bubi ogaa kanzireko mu logins nteekemukko kalaba nze ne network bweti neegaana okusooka okuleeta mutima gunkuba paka wedde okuloti